tuliyambale bule tulivimba mu Uganda empya. Nagenda mu kooti sikufuka MP kyokka naye okubba obululu mu ggwanga yemu ku nsonga ezatwala Museveni mu nsiko. Ndoza abasajja abato mwenna bali wano mukimanyi ekyatwala Museveni mu nsiko ensonga esookedde akwali kubba bululu kati mugenda mu kizuna kyakyekwaso. So kulevo wennesimba ewa MP navaayo njolese abantu abadde babbira Museveni obululu emyaka gyonna biki bye bakola era ebintu byonna bireeta mu kooti. So sikufuka MP kyokka. Ekyokubiri saganya okundireetinga Nsereko kubanga siri ku levo yenze ebintu byenkola biri nationalistic bya ggwanga kumpi na nsi yonna. Kati kunga watambula ggwanga lyonna. Kati you can't now reduce me to a man aleeta amateeka agakugana naawe kati okwata ebifaananyi n'okulopa abamanyi b'emisango. Is a criminal mumenyi w'amateeka nnamba emu. Omuntu yenna alwanyisa eddembe ly'obuntu essaawa eno addamu abali mu mawulire mwandibadde muvanga mulwanyisa nnyo. So I'm not at that level. So nze nali litigant mu musango guno and I'm going to continue if there are some loopholes left by that judgment nga teyali addressinze. So I'm here to sit with my lawyer tugende mu maaso n'omusango ogwo kubanga omusango ogwo mukulu nnyo gulina bye gujjawo bingi nnyo okugeza gwasettinga president nti omuntu wamala okubba obululu tajja kgenda yekweke abula ennaku 7 ng'alabika kawungeezi nga yekweka ng'enfudu mu ssanja ng'alabika kawungeezi. Akawungeezi tolina buyinza bumusaavinga ennaku 7 eziggwako ng'agenda yeeyagala. So eyo president omusango Nyanzi gwagikyusa. People power! So, Power! tewali benefits tebazifuna mulundi gumu bino ebyokugenda n'ogenda ku mawulire ebintu ebimu tuzimba bizimbe. Naye nabagamba nti bw'oba ozimba ennyumba ng'oli azimbula ajja nezimbula mu bubba weyongera sipiidi ezimba ajja kumalako ennyumba ogimale. So we are encountering the small losses tuzibuukeko nga tusacrificinga obulamu bwaffe. Nze kati bankubye naye eggwanga likyalina amaanyi agakola ki agatambula. So ebibavudde mu kooti tebibamenya. Kooti zaffe nazo teziri independent. Abalamuzi abataddawo okusala musango n'afuna forces okuva eno n'amukubira essimu n'amugaba kino forces of money ebyonna byonna bibadde bireflectinga yano mubiraba. And the institution of judiciary yemu kugye tugayanako okuba teri independent. Now about meeting the president kati amuyise president tumuwa ekitiibwa kya general kubanga ebintu byonna ebifuse by'amagye newebigateetagisiza. Kale tunulira background y'okusisinkana kwena abantu badde asisinkana nabo okuva Mombasa, Nairobi, bazanga akola nabo endagaano. Juzi yakolemu ne Mao naye ndaba Mao ku mawulire ayogera birala naye ayogera birala. How can you trust such a man? Abamu tukkiriza nti najja kumala kaddi wa Mukama amutwale. Abalala balowooza nti asobola okwekuba mu kifuba najja mu kisaawe ngawe nambole n'agamba nti obuyinza mbuwaddeyo katuteese nga tewali magye tewali mundu nga magye sigage poliisi tagirinako control. N'ogamba nti emisango gino tukoze tutya ebintu bino byonna atrocity zonna zokoze ku bannayuganda, what can we do for you? Weesalira omusango tuwuliziganya. So we believe in dialogue. Dialogue is part, is one of our values. Naye who are you dialoguing with? Ani gwoteesa naye alowoleza mukubagula mukugula bantu buli gwateesa naye amuterawo nti gwe katukuweyala ono tumuwe owa Minister of Justice. That's not what we are standing for. Ensitwaga gitereeza
So ekigambo ky'okuteesa tukikiririzaamu but with rationality nga tufunyeeyo bamuwi gwa ggwanga ensinga efunyeeyo bamuwi gwa ggwanga. About kunga kitegeeza mobilization. Twatandika dde okunga nakati ebikola byebakola bikunga. Luli poliisi yawamba t-shirts zaffe nagyewuunya ate oluvannyuma nezitwala ku TV nga kuliko operation kunga. T-shirts zaali pakaaga naye kati message ebateeka ku TV yalabibwa abantu abasukka mu 5,000. So kunga tugendagenda mu maaso era ndi kumpi mwinaatereeramu kato ne bannaba nkyali mu plasta eno tugendagenda ekyanjojo tugule offices zaffe tugendagenda tugulewo etiimu yaffe nga tweyambisa omuwaatu ogutuwa mu ssemateeka g'ekibiina ky'obufuzi ate nga bannayuganda tugenda kugula offices zaffe era abantu b'ekyojojo babeere ready. Ate bwe tunaavaawo tweyongereyo Western region tugimaleko bulungi nnyo tulyoke tweyongere mu East ne Northern region. Kunga Uganda kunga mayemaliza nga ntegeeza poliisi omukulu atwala poliisi azuukuke yebase nnyo kubanga ekyewunyisa poliisi eno tegulangawo rapo na bibiina byabufuzi kugamba tubalanga abatali mu nsi eno tegulangawo kwogerezeganya yadde okugulawo olunaku olumu nti netuyise abebiina by'obufuzi tubalage road map yaffe ekyobuyaye kyebakola mubatwalira ebbaluwa ne bagana ogisayininga ne bagana ogirisiivinga kati obutali bugunjufu n'obugwagwa okutuuka ku ekyo mpozi kyembalabamu ekyamagezi bambala yunifoomu mpya naye ate ne bakubiramu abantu. Ekyabadde ebuvuma mwakirabye omukyala mmamba wa palamenti agenze okusisinkana bakyala benne bakole omukolo n'okwata ekiboko n'omukuba ebuvuma oyinza okwekalakasizaayo amangu ago nojja wano n'owamba Ssentamu nakasero kwegamba poliisi obugunjufu bugweredde ddala mu poliisi. Juzi bakwata university student omwana omuwala ne bamwanika kabangalinga omusajja amukutta alinga akutteki kona leo baagala nina aba bamutwala kakaaba manje abasawo engeri gye babakuttemu. So tuvumirirwa ebikola ebyo ate tugenda birwanyisa nga tetukutte mundu wabula ensonga lwaki bajjayo mashini gani n'ebintu byonna ebyokulwanyisa ebyamaanyi nga ze bajjayo ekyenjojo lwakuba ebigambo bibakoona. Nze nkubiriza bannayuganda basigale nga babeera vigilant ate mulekerawo okuvugibwa ebibiina by'obufuzi waliwo abantu abali mu NRM nga tebakkiriza atrocities tebakkiriza butujju gavumenti eno bwekola. So namwe ab'NRM gye muli muveeyo ku babbi b'amabaati muveeyo ku bantu abalya ssente ababbi bonna babbiri. Kiseera ekisembayo okulaba nga kyamaani agitadde mu buwandiike tetwagala ate batunenye ekyo tebaawulira tegenda kubakulanga kulala kusigaddeyo kyamaani agitadde mu buwandiike tukooye okukubwa tetuli baana bato. So nammwe ab'amawulire n'abantu abali eyo tembakate kyemutugamba tetwagala tuke ku ddala nga olwo biri Sudaani ate mugambye ate temwayogera. Tusaba abantu ba bulijjo baveeyo lwakkuba omuntu wa bulijjo nga talina kyakoze teri kyamaanyi kyetusaba tusaba eddembe lyaffe tuteekebwemu ekitiibwa yensonga etuleese wano olaga nti eddembe lyonna lyonna liri wamu litukwatako ffenna ffenna buli muntu wakola ki buli muntu waali ge makulu g'okubeera wano bwebanali eddembe lya kyamaani Nyanzi n'osirika ozani ku terikukwatako bajja kulinyirira ebyo bunonawo n'abeera yensonga eno etuleese wano eddembe liri universal. Our freedoms are fundamental freedoms. They are not granted to us by the state. They are inherent. They are accrued to us by virtue of being born. The same question under Article 3, Sub-Article 4, empowers us as citizens to fight for our rights. So this is the last warning. That's why Chairman has penned the letter to the President, who is the Commander-in-Chief, that should either tell his army and the police. There's no another further warning about fighting for our rights. Tukatuka ekiseera bali bwakukuba nga nawe omukuba. So ge makulu ge tuzoona okulaga everybody
that we shall not attack anybody in uniform. But shall not allow us to be attacked illegally by anybody in uniform. Tuse cha abantu okwerwanako tutuse kudale. So chile government owa Mwami Museveni okwanukula ensonga ezoogeddwa mu kiwandiiko kino asalire amagezi. Naye bw'atasalire magezi tugenda kwerwanako ng'abantu abakubibwa. Mwebale nnyo kwakisoka abantu batono nnyo bajja abantu 30 ne balumba abantu 15. Twende tuwa ekitiibwa uniform yaabwe gye babeeramu. Naye tutuse ekiseera okukoowa batuwe ekitiibwa naffe tubawe ekitiibwa. Oba natuseemu ekitiibwa naffe tetugenda kukola ki? So no yensalesale ekomye ku bbaluwa. So bw'anaagifuna n'aginyoomoola ebiddako tatukola ki? When you look at KCCA and the theft and thuggery in KCCA, when you look at the potholes in KCCA, the bad roads, and money is there and it is just being stolen and embezzled by those corrupt officials of Mwami Museveni. It is so sad and bad. NSC affair wano wetuuse obubbi obungi ennyo obutumazeeko emirembe. Bwe twogera ku Kampala twogera ku capital city. Nze ne bakulembeze bananga aba capital city abaliwo wano njagala bagamba ekigambo kimu tewabeerawo n'omu atutiisatiisa ku mbeera gye tulimu ey'okulabisa ababbi essente ezinokola enguudo mu Kampala wadde emyala. Tuli ku mulamwa era tusigale ku mulamwa. His Excellency Robert Ssentamu always says that we are a non-violent party, but a time has come and we feel like we are fed up. The women of today, we are going to stand up. The leaders are going to stand up, and NUP is going to stand up against the injustices inflicted onto us by the junta. We are tired, and we must say we are tired.